Mpawa atalikaaba Kasuku alumbye Desire Luzinda amugambye it will end in tears. List y'abasajja bazaabeerako nabo tetugireseeyo ate ebya Prima Kardashian n'omukulu Luwasa balina kye bafumbamu. Eby'omukyala Grace Nakimera okubeera nga alina emyoyo egyagala okumujja mu nsi n'amawulire amalala mangi gabeera wano wokka ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera ne gamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga weesiga the one trusted source ekuwa amawulire agatalimu byanjwanjwa negamba gwe yakasokola ba videos zaffe please subscribe notification bell tujerabira comment section eberawo wansawa video kujiwa like nakyo kibeera kyamakulu nnyo olwekya information mbeerenga nkikutuusaako mu kaseera kaneno tukuleetedde list gye twagala okutandika nayo ey'abasajja abazze babeerako n'omukyala Desire Luzinda tubaleese omukolo gwa kajagu gwe yali wiiki ewedde lwayunaku lwakusatu amawulire g'okubeera nga Levikson yali agenze mu maaso n'okubeera nga akyala ewawa Desire Luzinda gatugwa mato nga we twabasuubiza nti ffe tujja kugenda maaso n'okubeera nga ate tubirondoola bye tweyama tubeera tulina okubituukiriza twakutuusizaako lisiti y'abakyala abebadde beegomba Levikson neya Desire yeeno mu kaseera kano tugenda kutandikira ku mukulu Emmanuel Luwasa aliko muganzi w'omukyala Desire Luzinda era babeerako mukwano omungi bamalira ddala akaseera nga bali bonna mu nsonga ezo era bawangaalira ddala newankubadde bamala ne baawukana eri omukulu Luwasa agamba n'omukyala Desire Luzinda ali self-contained nnyo era kwezi ensonga ezamuleetera okumuvaako oyo omukyala Nabatanzi oyo omu ku ebo abetwogerako abaliko bba omukyala ono naye ngenda kujjayo nkutwaleko ow'omukulu Major General Seiko omukulu oyo gola munnaye mu poliisi ddala era yaliko muganzi w'omukyala Desire Luzinda bamalira ddala akaseera akawera nga bali bonna mukwano naye tetusobola kubeera nga tetumwogerako omuntu omulala gwe tasobola kubuusa maaso mu kaseera kano ye mukulu omugenzi Lord Mayor Nasantege Sebagala naye tetusobola kubeera nga tumubuusa amaaso yaliko muganzi w'omukyala ono mu myaka gya 2014 awo emyaka egyo abagijjukira omwami ono baatiguka nnyo n'omukyala oyo omwami omulala ye taata w'omwana Desire gw'ayina omwami oyo golaba mu bifaananyi awo omukulu oyo ye bba w'omukyala oyo yaliko bbaawe yadde kati nga tekyali kubanga we tuba twogera ku abo bokka abalina bye baakola omukulu Kaddu tetusobola kumubuusa maaso kubanga ye taata w'omwana Desire Luzinda gw'ayina ate yo nga nkujje nkututteko ewakabajja omukulu oyo gw'olaba yafulumya ebifaananyi bya Desire Luzinda ebyasasana internet omukulu oyo naye tetusobola kumwerabira okwatwaliza wamu ye lisiti y'abo omukyalo babaddeko nabo mu mukwano abalala tubaleseeyo naye tukunoonyezaamu ezokoa oba bayite abasinga okuyitimuka abasinga okutambula abasinga okubeera nga bamanyika nti baaliko mu relationship n'omukyala Desire Luzinda ebyo bye biri ku saidi y'omukyalo oyo njagala mbeerenga nayo nkujjayo munnange lisiti njikuwadde nkutwaleko ku saidi y'omukyala Grace Nakimera omukyala ono wetwogera yafuuka gospel artist ayimba nnyimba za Mukama era mukyala wa Mukama nnyo tokyamuyita ku bivulu bino bya tiguka nedda nawadi tokyamunominatinga mu zino eza tiguka takyabyagala kati mwana wa Katonda nnyo era n'obuyimba bwafulumya bwa Mukama bwokka munnange newankubadde yafulumyako ennyimba ezakwatayo ng'akyali mu zino ennyimba z'ensi etwagezaako mubuuza nti omugamba lwaki wakyuka okuva mu nnyimba z'ensi n'odda mu za Katonda n'atubikulira n'atuganze gwe mulaba namala emyaka 2 miramba nga sebaka wakati wa ssaawa 9:11 ng'obudde bukya ng'ensonga waliwo omuntu ansindikira giyita emizimu oba emyoyo emibi nga jjagalako nze jambulamu bw'ensi awo wennyini we nategeera nti salina kyakulondawo kirala okujjako ate okubeera nga neekwasa Mukama Katonda okuva olwo nasalawo nkyuka enzira eri Mukama Katonda wange y'ensonga lwaki ennyimba z'ensi nazivaako nenfuuka mwana wa Katonda Katonda wange mbeereddewo mu butuufu natuukako ekiseera nga nze buli kimu kyenkwatako kikankana bukankanye nga nze nannyinyogoga nga buli kaseera mbeera mu kutya agambye waliwo omuntu yali amusindikira emyoyo gino oba giyita emizimu nga gyagala gimutte naye Mukama kyaddaaki yasobola okubeera nga amusaasira ekintu ekituufu ekitali kibi okubeera nga teyasalawo n'atuuka nadda eri Mukama kubanga nayo awadde azifunye ssente azifunye ate n'emirembe we amanyikiddwa nga mulindwa era n'emmotoka eyo neemugibwako naye ffe nga we tweyama okubeera nga if it's all about celebrities tubikutuusako twagenze mu maaso n'okunoonya mazima ddala kiki ekyaleetera baniino ababiri okubeera nga bayawukana yes ekituufu kiri nti contract ey'omukulu ono mulindwa yali eweddeko naye ensonga ki endala ezaali emabega
mabega munnange omuntu waffe ow'omunda ng'atugamba mulowooza nno biri awo nedda ebintu biri nti Lydia Jasmine yagaana okukombya ku omukulu n'anyiga n'amugana n'emmotoka gimpe era y'ensonga lwaki yamuggyako emmotoka naye si bintu bya contract kubanga tulabye abayimbi bangi abawukanye ne bamaneja baabwe ne basigala ng'ebintu bye baba babiyina lwaki ye yamuggyako obumotoka ne tugamba gwe lutuwe n'atugamba ye olw'okuba munnange omukulu ono yali asuubira bingi okuva eri Lydia Jasmine atabimuwa ekyamunyiiza nnyo era n'afiringa disappointed y'ensonga lwaki yamuggyako emmotoka ebyo bye biri ku sayidi y'omukyala Jasmine naye nga wetwogera mbu ayina emmotoka ate y'amaanyi ennyo gy'ali mu kuleeta mu ggwanga katugirinde tujja kubeera nabyo tubikutuusaako eyo nayo njagala mbeere nga nkugjayo ebw'omukyala ono the beautiful the curvy omukyala songbird bamuyita Lydia Jasmine yatugambye kati takyalina manager era anoonya eyo nga nkugjeyo mukwano ngututeeka wa Prima Kadash omukyala ono yayawukana ne Mr. Henry officially ne tukitegeera ne tutabaako na buzibu ne tugamba owaayi mpaawo atali kaabira ffe uniform twazitegeka naye bannakampala bannayuganda nga bw'obamanyi tebaggwayo oba tutuukiridde ne batugana naye Mrs. Clarity teeberezaamu ngate omukyala Prima Kadash tumukwasizzaamuko ku lwasa kubanga babiri bano ebintu byebeekolakola mu mukwano tetubitegeera kati teeberezaamu ng'omukyala Kadash Prima ye mukyala wa lwasa nga bagamba lwasa wa Kadashi Prima wa lwasa tolabanga bikola nze ne mbagamba nze nga mumanyi isagala kwogera byanjwanjwa leka mbuuza ku bantu bange abalala wa membo zeno gye njagala obeera nga nkulekera nkubuuze gwe olowooza ki singa omukyala Prima Kadash ayagalana n'omukulu Emmanuel Lwasa bo bagambye nti tujja beerawo nga tubalaba tubasekeere ate ne sex step yabwe tugirinze ng'eriikinze naye bannayuganda temuli labaggulu naye mukwano ebyo byebiri ku sayidi eyo wamma gwe nyumizaakawo mu comment section olowooza Lwasa ne Prima bakola batya singa beeyagala eyo njagala mbeere nga nkugjeyo nkutwaleko ow'omukulu Uncle Bruno K tukugamba nti on behalf of ife abakukkiririzaamu tugamba happy belated birthday to you omukulu Bruno K awezezza emyaka 3 abadde bagamba mwana muto ku Farida nedda emyaka 3 yagikonye n'olw'ensonga eyo temukyalina kyemumugamba post says mugamba happy birthday zabadde nnyingi naye newankubadde twanoonyezaamu ezo ez'enkizo nga ye post y'omukyala Farida Nakaziwe yamugambye wamma badi happy birthday to you tukwagaliza bisinga byokka naye naffe ensonga tukwagaliza bisinga Bruno K ffe tetulina kye tugamba tukwagaliza ekisinga kyokka munnange ebyo ebiri ku sayidi eyo bye mwagala okwogera mbu Farida ne Bruno bannange ebyomubireke yes ebyo bye tubadde tulina olunaku olwaleero naye nga nkugamba gwe wena yazaalibwa olunaku olwaleero nawe happy birthday to you mukwano tukwagaliza kisinga that's all that we have for today mubeere bulungi ba mikwano muweeraba